Essula ey'omunaana. Naye ku ebyo ebiweebwa eri ebifaananyi tumanyi nga tulina ffenna okutegeera. Okutegeera kwegulumizisa naye okwagala kuzimba. Omuntu bw'alowoozanga ng'aliko ky'ategedde nga tannategeera nga bwe kimugwanira okutegeera. Naye omuntu bw'ayagala Katonda oyo ategeerwa ye. Kale ku kulyanga ebiweebwa eri ebifaananyi tumanyi ng'ekifaananyi si kintu mu nsi era nga tewali Katonda omulala wabula omu. Kuba ne waakubadde nga waliwo abayitibwa bakatonda oba mu ggulu oba mu nsi, nga bwe waliwo bakatonda abangi n'abaami abangi, naye gye tuli waliwo Katonda omu, Kitaffe omuva byonna, naffe tuli ku bwoyo, ne Mukama waffe omu, Yesu Kristo, abeesaawo byonna era atubeesaawo ffe. Naye okutegeera okwo tekuli mu bantu bonna, naye abalala kubanga baamanyiira ebifaananyi okutuusa kaakano balyanga ekiweereddwa eri ekifaananyi, n'omwoyo gwabwe kubanga munafu gubeera n'empitambi. Naye ekyokulya tekitusiimisa eri Katonda, era bwe tutalya tetuweebuuka, era bwe tulya tetweyongerako. Naye mwekuumenga mpozzi obuyinza bwammwe obwo bulemenga okuba enkonge eri abanafu, kubanga omuntu bw'akulaba gw'alina okutegeera ng'otudde ku mmere mu ssaba eri ekifaananyi, omwoyo gw'oyo bw'abanga munafu teguliguma kulya ebiweebwa eri ebifaananyi, kubanga omunafu abula olw'okutegeera kwo owooluganda Kristo gwe yafiirira. Era bwe kityo bwe mwonoonanga abooluganda era ne mufumita omwoyo gwabwe, bwe gubanga munafu nga mwonoona Kristo. Kale obanga ekyokulya kyesittaza muganda wange, siiryenga nnyama emirembe gyonna nemenga okwesittaza muganda wange.